Kulera mu katundu kana Omukozi Akulakulana mbadde njogera walinga tukulisa bannaffe batuyozayoza bannaffe abafumbiddwa mu weekend ne tukoona ku Samantha ne Emmanuel. Samantha muwala wa Katikkiro yafumbiddwa mu Emmanuel ku lunaku lw'omukaaga mbaga yadde y'amaanyi lwakuba nti embaga z'ennaku zino eza covid ezimubiseera bino ebya covid abantu babeera batono naye ng'atolaba nti kati embaga eyandibadde ya ennene nnyo naye kati olw'embeera eno weesanga nga embaga tezikyagenda mu bantu bali bangi nnyo. Nafunye omukisa nabaddeyo ku mbaga kubako speech omu ku mikwano gy'omugole omukyala bwe yavuddeyo okwogera n'amugamba nti weewale nnyo negativity, weewale nnyo omuntu alaba ekizibu mu buli kimu nga yakiraba akinoonyaamu bukyamu mu buli mbeera omuntu aginoonyaamu bukyamu. Neŋŋamba omwana ayogedde ensonga y'amaanyi. Naffe bwe tulina okwewala abantu abo ye nga buli waabeera buli kimu akiraba mu buzibu, buli mbeera aginoonyaamu buzibu, aginoonyaamu kitali kirungi, buli kintu ekibaawo nga ye ate anonoozaayo ekibi ekikirimu. Ebirungi n'ebibeera bingi era anoonyayo akatono akabi n'akulirizaako. Ngamuga nti weewale abantu abo abakulembezaamu ekikyamu buli kaseera, abanoonya ekikyamu mu buli mbeera. So nange kyekubiriza nti twewale negativity mu bantu, twewale negativity mu bulamu bwe tubeeramu. Tugende n'okunoonya akantu akalungi akali mu bibi ebingi oba oliawo bye tubaamu. Abamu tuli mu biseera bitunyigiriza nnyo naye era tunoonyayo akantu akalungi mu biseera bino ebibi bye tulimu, n'onoonyayo akalungi wakiri n'osanyukiraako n'opushingaako. Tuli mu biseera ebirimu obwavu obungi nti oli ayinza n'okulooza nti omuntu taaseke nako kubanga tuli mu bwavu. Oseka otya nga abantu baavu? Owulira abantu ababyogera tumusanze aseka kati oseka otya? Olaba muntu maama we bataata we bamuzadde we bamwana we abamuddiiro naye era naye naafunayo ekimusesa. Naye twewale naffe abantu bwe batyo nga buli mbeera yanoonyayo bikyamu byokka. Oluusi tulina okunoonyayo n'ebirungi ebyo bye bitubeezaawo, bye bibeezaawo obulamu bwaffe nga tukyabulwongerayo kubanga tubaayo n'essuubi. Tubayo n'essuubi eryo ntwakiri waliyo ka light at the end of the tunnel. Eri gye tulaga oba oliawo onoona tuli mu kizikiza naye mu maaso tulina essuubi nti wandibaayo akatangaala mu maaso eyo. So tetutunuulira bikyamu byokka buli kadde, ne bwe bibaawo tetubeera mu kwekubagiza buli kadde. Okwekubagiza yes, it's part of life, naye tulina okukosa ku bbali at one point tunoonyeeyo kiki ekiyinza otuzaamu amaanyi mu mbeera gye tubaamu, kiki ekiyinza otugumya mu kunyigirizibwa kwe tubaamu, kiki ekiyinza otukonsoolinga oba oliawo mu mbeera embi gye tubaamu. So nange kyensaba olunaku lwaleero nti tunoonye twewale. Tulina omwami omuntu ayi tumunyumyako wane ani gana yanoonya kikyamu mu birungi byonna ebibaawo era yanonoozaayo akakyamu. Ne bwe mugenda ku pate nga bakiri era akajjayo n'akalese nga zino sente baazitugabanyirizaamu uganedda no at least let's be happy nti tukuŋŋaanyeeko ffenna abooluganda ffenna tuli wamu tusanyukireko awamu ng'abooluganda tunywereko awamu kasooda kakoko tukaliire naye nga tuli wamu tufune ku ssanyu eryo abamu nga kyekibasanyusa nti waakiri tufuneeyo akadde ne tukuŋŋaanamu ng'abooluganda ne tuli ekyemisana ffenna oba ne tunywa kasooda kano ffenna naye era ng'olya anoonyaayo akantu kale zino sente zibonoonedde ku sooda senga buli omu bamuwadde ezize. So beeba abantu betugamba nti abali negative mu buli kimu, abamu bali so negative mu buli kibaawo. Leero kati bw'ogendako ku social media n'olaba buli kimu it will end in tears. Why does it have to end in tears? Is it what you're praying for? Nti n'abantu bafunye ku ssanyu lyabwe era ovaayo noga nti era bajja kumaliriza mu maziga, bijja kuggwera mu kukaaba, bijja kuggwera mu miranga. Lwaki gye biggwera? So kyetugamba nti abantu bwe batyo si balungi kweriraanya.
abantu bwe batyo bwe tuba twagala okkulaakulana tebajja tuyamba. Abantu bwe batyo bwe tuba tusubira ebiseera eby'omu maaso ebirungi okusinga ku bye tulimu kati si balungi kweriraanya, abanoonya ebikyamu byokka. Naye ate kinyuma ng'ogenze mu bantu, nagendako ekatalemu eyo, erinnya lintawaanyi liri waliwo ekigundi maka g'abakateeyamba ekatalemu, neŋŋendayo naye ng'abaana embeera gye balimu oyinza okulowooza mu katalemwa temulina kubaamu nseko. Naye ate omwana bambi yenna nga ali mu mbeera gy'olaba nga ayandibadde akaaba obukaabi, naye bambi ogenda okulaba nga naye aseka, naye nti awulidde akayimba ako ndoza ke kamusesezza, naye ng'olaba naye avaayo n'asanyukamu. Then why is it nti ate ffe buli kaseera tunoonya binaku, tunoonya maziga, tunoonya bikyamu? No, we should also avoid people abajjudde negativity. Tebalina kye batwongerako, tebalina kye batuyamba, abamu beerowoozaako bokka, abamu they don't think wide. Yalowoolezaawo buli kintu akirabiraawo n'akikomyawo, naye ate ng'oluusi babyetaaga ogaziyamuko. So ke katonda kaffe leero ku Mukozi Akulakulana kyenjagadde nkugambe nti munange tufeeyo nnyo okulaba ne positivity tuginoonya, tugyogerako, tujja appreciatinga weeri naddala ku mirimu gye tukolera yonna eyo gye tutambulira, tunoonyeeyo some positivity nayo tugipraising, tuleme kudda mu bibi byokka byokka, obulamu tuba tubunyiga. Good morning. Gakuweebwa munno kabadde akatundu kaffe Omukozi Akulakulana mu program Omukeeze n'enkya mu kyo.